era ndikubona honorable zaake Butebi Francis nenatuuse ate era naabona ni honorable Nakimuli omukyalo oyo okuva e Kalangala yenatuuse. Maama tusangayire okukubona honorable zaake Roza. Thank you so very much. Honorable Jamani mukuve koli jajja omusado muwangoyo yenatuuse. Banange tusangayire okubabona ndikubona honorable omulonde owori ote banange atwala omukisa guno ateera Ajalo kwebasa anyabale basabo bitajangula lito ndakayiza yawambula kalulu kebujiri ate kebayuge jangula lito ndakayiza yawambula kalulu kebujiri ate kebayuge bosi mutusekeza ntukolera omufune batuzi mama kwebasa ngetubira kwandaganye songe akatusaba fena tukakane tugende ku mukolo gw'okubiri natuusedda ekitongole kyaffe ekyekanisa ekyabakyala balina n'essala yabwe gye baagala okusoma n'oluyimba so tusaba Mothers Union mujje muggulewo okuteekako ebimuli bino ab'ekkanisa eno n'ekkanisa eyaffe ey'e Kampala etwala nadetwala omugenzi ono Mothers Union atwangweko aba Mothers Union banaye Mothers Union twangwemu katono esaidye basebe ne banyabo twanga tukutako ekimuli tulina anthemondi tulina anthemi ya Mothers Union kambasebe twemerere twanga oluyano lwa Mothers Union n'ekkanisa eyaffe ey'e Kampala etwala nadetwala omugenzi ono Mothers Union atwangweko aba Mothers Union okimanyi nti olina kudda eri kubanga twetoola mbwetoloozi tuvaawo ya Taata Namuli tusanyuse okulaba banaye Mothers Union twangwemu katono Alright guys, tusaba mututeereko kyonna kye mutadde ku nnamba eyo twongereko data bannange twetaaga akasente tuteekeko data please use the number below and send something at least we can reload new data. Thank you so much guys for supporting us. We want to thank Sarah. Yesterday supported us with 100,000, 100k of course, and Namirembe and Rose Katete. Yes, thank you so much. kale kamutyame aba Mothers Union mujja kusigala lano tutuze yala kugenda kwenda
Kama yebazibwe Katonda mulungi ate ekiseera kyonna kyonna era n'embeera tetukube kwegalula Katonda balata baife mu Katonda tweyanziza nnyo basaviisa eno balizi bannaife tusangaire okubabona mwebalina niza Catherine Magumba nga ndi chairperson wa Mothers Union St. Stephen's Church of Uganda Eruzira EDC ni Alex Waiswa Mufumbiro yebasabira ekyokulamisa babasaba dikoni waife Canon Geoffrey Wilson Kakoza awamu n'omusumba omubeezi Reverend Solomon Matovu n'omupoliisi Julius Kinene twabaire ni service olunaku lw'eigulo era twasabire omugenzi awumule emirembe. EDC member waife mu kitongole kya Mothers Union mu St. Stephen gyenkulembera nga chairperson. Kitalo ino tusaasira mama ni papa ni famire yona yona n'abaana baife. Alex yoli tukusaasira atosoboire nakubona ku EDC aye mukama akugumye bana kitalo ino EDC mukama Katonda muwe ekiwumulo eky'emirembe. Mothers Union twakulira ko mungalo kanya restauro omulimu wakoze bulungi abakujja mutakere muri ati kimuli kitako wano kikyamukulu omusibe Alex Waiswa azika mukyawe era ngira muziki ndoza kuzungu yafe ngayita mukato kato kusabuje otekeke ekimuli kyawe nalongo wange wakwali nkutumiddeko nnyo omwani abana abo batekiteke bajje baleke ekimuli mwama waabwe kyekitako bolengera abo be baana ba Alex Waiswa Mufumbiro era ng'ali mu mbeera mbi tuli kusaba olumuke ojja otaasa obulamu musawo James baana bolengera abo ba Alex Waiswa Mufumbiro bali mu kussa ekimuli ku mama waabwe nga bakulembeddwamu kitaawe omuto Kato obudde buno bassebo ne bannyebwe embeera eri wano nnaku olwaleero wagenda okubanga agalamizibwa abaana beebo bali mu kussaako ekimuli nga bolengera omusomesa bw'obaka oli nkutumiddeko n'abalala mwenna nsaba mu sharing video eno please network mbi yadde tulemeseza okuva ku makya twategezeddwa okuntu waliwo ne kuzijjaama abataagala mukolo guno okuweerezebwe ne tugenda kuguweereza ate tata kisolo emba ntuuse guba kugenda kulabibwa mugisharing netwakagezeko terera amabojje golengera gano baana ba Alex Waiswa Mufumbiro abaana abo be balese nga bato asala munena longo wakati kuli buchomayanza mugenzi okumancha badekanye namwe azikiri kimuli mwana wamwe ngetwafunye ag'omunda Alex mukomera gyali embeera gyalimu embi so twongere okumusabirako batata ne bamaama ng'olengera oyo ye mama wa Alex Waiswa Mufumbiro kussa taata abazaalibwa ne Mufumbiro Waiswa namwe mweteketeke olengera be bali mu kussa basabo ne banyabo abazaalibwa ne Edithono tubasaba mujje mutekeko ekimuli nammwe bolengera abazadde abazaako ekimuli be bazaala Edith
oyo golengera ye taata wa Edith muzeeyi golengera oyo ye taata wa Edith wa taata w'omugenzi amuzaala nga batekako ekimuli mukutu gwa sama Uganda Media taata Kisolo nze ndiwo okubanga mbaweereza batata ne bamaama munansonyiwa okulwawo kabadde ka network naye ate maze ne kayita mu monsonyiwe mwenna batukwatiddeko okutuuka wano mbebaza mu ngeri ey'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala bataata ne bamaama especially bamaama mwebale nnyo mwebalire ddala ko Samakula Richard Ngejawulo ojja kujja kwasa jalo n'omulala Yes, we want to thank Diana Nachirayi. 10K received. Thank you so much. Webale nnyo Diana Nachirayi omutwalo gwo gutuuse. Webale nnyo supportinga. Babanga tata yogede tuneyo tata wa Waisa Mr. I'm invited acting president of the National Unity Platform, Dr. Lina Zedriga, natekereza banyina bensikiriza Dr. Lina Zedriga Dono yagenda kuyomba emabega n'ekibiina ky'abawandiisi Secretary of the National Unity Platform Honorable Davis Lumboya Madam oyogera nnyo mubere bitono oyogera nnyo wetulimaliriza muba tulaba bawulira Yes, at this moment we would like to take this opportunity to thank, to sincerely thank Sarah and Namirembe, who yesterday sent us 100K, and Goretti, is it Goretti? Kateite. Thank you so much, Bambi, for the support. Namwe abagenda twongera support. Thank you so much. The National Executive Committee ya National Unity Platform ate nayo etekeko ekimuli kyayo obukulembeze bw'ekibiina bw'eggwanga obw'okutiko tubasaba ssabalogwanisa ddala wano kubanga oli obukulembeze bw'ekibiina NEC National Executive Committee ey'ekibiina gyendekeko ekimuli Kuramukanda waffe Waiswa Mufumbiro Boterefu executive eri mu kuteekako ekimuli oba olukiiko olukulu olutwala ekibiina nga lukulembeddwamu acting president Dr. Lina Zedriga n'abakulembeze abalala mukwano gwange ali mutubadde basaba bemusharinga video abantu omanye nti network etereddemu tuzze twagala baweereza omukolo guno nga muli bangi tuguweze ekitiibwa nammwe abatali wano ku ground musobole okubanga ate muyimiridde wamu naffe okubanga okulaba okumulegeko abantu bagalawo abantu bangi nnyo Mubebi biwobo tebumanyi bambi nakyo kyedda oba olengera ge mabujja ga Waiswa waliwo nalina omwaka ogumu n'ekitundu muteekeko ekimuli kyammwe bajjamu ne basebo abakama
Parliament abana bonna MVP ojeka mu musoga. Alright, abasajja network bagikwatamu naye egenda kuba etereera tokatya network egenda kuba etereera abasajja Bazli Sejama okay. Abagaba Parliament ab'ekibiina kya National Unity Platform asaba meya w'Ennakawa omulonde ne bammeeya bonna abakampala baliwo ssebo gyammwe nabo mutegeke ekibuli kyammwe no wali mu ddembe gyalimu embi nnyo esembayo so boba osaba tumutekeko omusaala bataata ne bamaama bambi mbasaba yina kusobola okuteeka Alex musaala nsaba gimuteekemu naye gitwafunye embeera yembi era musuza amaanyi waiswa kufumbiro mu zone 5 emutungo aloti councillors legeka ekibuli kyammwe azanyo aloti councillors speaker w'Ennakawa naye bakouncillors of Ennakawa abasuza waiswa kufumbiro baganda baffe aba PFF bakiikiriddwa tubasaba mujjena mumutegeko ekibuli kyammwe amukulembeddwa ka Parliament okuva mukwano gwange tulaba natuwuliriza omuntu ono abadde wanjawulo mu bulamu bwa Waiswa waliwo ensonga zitutayinza kubagamba wano naye kyokumanya waliwo akaseera kali kasinga okubeera akazibu mu bulamu bwa Waiswa ensi yonna emutadde Edith yayimirira naye abamu kuba bamanyiko ekitono basoma bonna bavubuse bonna era babadde bakaddiye bonna ng'ekiruma omukyala oyo kyekiruma ne Alex ng'ekiruma Alex kyekiruma omukyala oyo Honorable Salam Musomba y'ogulengera omukyala ali wakati be bakiikiridde PFF bataata ne bamaama badde bagambako ku kitone nnyo oba oliawo nange kyemumanyiko kuba mbadde ebiseera bisinga mbeera ne Alex so omuntu ono abadde wanjawulo nnyo mu bulamu bwe era Alex abadde agamba nti ye mukwano gwe abadde asinga mukwano gwange atuwuliriza so obudde buno yamiddwa n'omukisa ogujja n'amusiibula oba okumukubako eriiso erisembayo mu nsi yameddwa omukisa ogwo. Alliance for National Transformation tubasaba mujje muteeke ekibuli kyammwe. Diaspora National Unity Platform abajja ANT Alliance for National Transformation so twategeezeddwako nti embeera gyalimu yembi ekyasinzeeyo okuba obubi so bambi tumuteeke ku musaala. Diaspora timu eriwo tubasaba muteekeko ekibuli kyammwe.
kisanga ilo kuliko mungalo njawuli basebo obugenyi bwaffe kana ekitubeyo mungalo tidimala kubanga tuba tuwene baba mwene webale ino webale endala. God is good and all the time, and that is his nature. banyawuli basebo katufune the School of Leadership yanashuhide platform ogyemuteeka buli kyammwe abo ngabamaze tujja kufuna Lumala Family tujageza kuteeka mu ka speed. Lumala Family School of Leadership National Unity Platform ogyemuteekeko ekimuli kyammwe and then Lumala Family bwevaako tufune kojja maama and family bemanyi bulungi kojja maama and family abo bavaako kojja maama and family tufune Seruinda family abaana abasukulu abaseruinda mwetegekeke mujje twambuye katono abaana abasukulu abaseruinda bebamaliriza tufune Amasanyu Nolan Diana Alia Salo Munenaro Kalipara nabwe mujjemdeke ekimuli kyammwe olumwami n'omukyala Mawanda nabo bategeko ekimuli kyabwe Alia Salo Munenaro Kalipara nabwe mujjemdeke ekimuli kyammwe olumwami n'omukyala Mawanda nabo bategeko ekimuli kyabwe. Yes, network anga wetusumbuwa baagala supportinga bana tuyite ku namba y'essimu wansi awo tuyanza nnyo. Thank you so much. Those who want to support, use that number down there on your screen. Kyobwa ky'abazinga bwa Busoga muteekeko ekimuli kyammwe bwetumaliriza abo tufune Friends of Waiswa abakayembe we bali muteekeko ekimuli kyammwe Busoga women leader ajje akiteekeko Steven bwetumaliriza abo tufune Friends of Waiswa abakayembe we bali kayembe bali kwenda kale kayembe mujje kayembe kawedde waliwo ekimuli kya Busoga ekimuli kyammwe enjigi y'akayembe kakali mwebale nnyo bagambye nebonebona ekifumali mumwe kayembe y'amaanyi Ginger Friendship Association. Ginger Friendship Association. Busoga women leaders. Honorable Becky, Eugenie, Honorable Maria. NUP. Ginger Friendship Association. Ginger Friendship. NUP Kampala Central ekimuli kyammwe kiri mujje mukitegeko
Office of the Speaker Nakawa Division, ekimuli wekiri yango kitegeko Rotary Club of Natere Kampala muteke ekimuli kyammwe Eri Natere Kampala muteke ekimuli kyammwe Agombe Ministries muteke ekimuli kyammwe Kampala Central bangambisa omubaka waabwe ayina okuba naye ne meeya Kampala Central meeya n'omubaka Speaker Nakawa Office of the Speaker Nakawa bawa ekimuli kyabwe kiriko Kuruyombya ne Deputy we Jjajja Nalwama Abatuamaze Andrew and Fiona Simon, Andrew and Fiona, we give the get rich and way. What do I know? A squad of friends. Several funeral service. Young one, God will be with me. Let you go. Why did you reach our way? Truly, God will be ministers. Banange mwongere okujesha yaringa twagala tumuwerekere mu kitiibwa ekisinga okubeera ekyawaggulu basaba oba tonashayonga video eno oli mubi olinga Museveni ne famire ye Squad friends baliwa kale abubabusa Sauda Madada Luzira Women Prison. Ate akachimuli kya Sauda Madada batumye jambo kitegeko. Mmanyi mukwano gwa Waiswa nnyo Sauda Madada oyo. Luzira Women Prison. Sauda kyange kye maama. Aba Sauda Madada baliwa. Luzira. Old Mutual Insurance Company. Mujje muteke ekimuli kyammwe. Then Shira Amigabe and Sipora Aleke Jimuricha Eso and he the UK Uje and Sipora Namu Uje then Nakamia Aaron UC Euro School J05B11 UCU Uganda Christian University Law Class. Namwe mujje muteke ekimuli kyammwe. Spapa aliwaleka ekimuli kye. Sagala and Tom muteke ekimuli kyammwe. Then tujja kufuna chairman OC5 Dr. Bill Chimaka and chairman Iganga Mr. Shabil ate era mu ngeri ey'endawulo ungana ensiime okubaawo okwobwa kyabazinga waire nga Babatina aliwo aye tulina ow'ekitiibwa Kanso Alex Uganda nsaba temumbuuza shemi mu malende mikwano temumumbuuza sinze muyambiwe Oli bityo atwaliriza bulungi atugenze kutakule family chairman OC5 Dr. Bill Chimaka ne Shabil Kamama family waliwo wano
Tom Esekuba teke ekimuli kyammwe. Sakule family mubawe ekimuli kyabwe kitekeko. Bakojja baffe bakojja baffe Sakule family mwebale nnyo. Amama family Timo na Voice of Fumbiro